Buterevu nkwaniriza akadde kano ku RTV yugi wasiibye oti ajje bajja tusizako engalo gwe na subscriber yange omulungi nakusobola subscribing gwe atana ku subscribinga ate onyige ne kade ojja kufuna notification buli lwentekangayo video wano ku RTV yugi mbane updates ezitambula ku side y'abasibu bafa abenjawulo kosana mawuli agaba gakagwawo subscribe ojja kwato missinga video zange wadde ne mukubanga nkola okunoonyereza okwesigika ne nkusaka ekiwetaga okumanya kosa no kuwulira okunoonyereza okwesigika subscribe liking ate onyige ne ku kade. Eddy Kenzo munaye waliwo amawuli agatambula ku mukuto gwa UG News wali galaga nti Eddy Kenzo alaze omukyalo omujja gwagenda okulabika nga azza mu kifo kya Rema. Bannayuganda basinga bakyamuse nnyo kubanga Eddy Kenzo alaze omukyala batimu Eddy Kenzo bonna wali ku mukuto gwa Facebook basanyukidde ekintu kino Eddy Kenzo posting ekifaananyi ku Facebook page omanyi ebise ebisinga basinga badde beebuuza ani mukyala wa Eddy Kenzo gwe yazza mu kifo kyani ekya Rema Namakula. Batimu Rema Namakula ate bo batabuse ne bagamba yamanyi oba afune ko gamba waliso olutalo ku Facebook wali timu Rema versus timu Eddy Kenzo. Eddy Kenzo omukyala mulazi yapostinze ku mukuto gwa Facebook kwosana ku mukuto gwa Instagram ngalaga nti mune yono omukyala omupya gwagenda okubanga aza mu kifo kya Rema kinyirira bulungi nnyo cyana kinyirira bulungi bakiyita ainembabazi bakiyita ainembabazi Mariam cyana cyanywa amata negano gake ekyala kya Eddy Kenzo kyagenda okuza mu kifo kya Rema Namakula. Abannayuganda basinga kibasanyudde nnyo abasinga abamu tebakibasanyusiza okubanga basinga bali baagaliza Eddy Kenzo okubanga asigala na Rema Namakula. Abasinga bayagala okusalirawo Eddy Kenzo kikyalina okubanga ayagala nga Eddy Kenzo ye yasalawo yitadda ne Rema Namakula. Era essaawa zino ge mawuli agatwenyiga ennyo ku social media. Manyi Eddy Kenzo badde bajja bamuwa abakyala ab'enjawulo okuwulirirya Jasmine nga bagamba Jasmine bayinza okuba bakyekola ne Eddy Kenzo bamuwako bamuwadde abayimbi bangi nnyo abawerako bamuwako ko ne mwana muwala Mafa Mukisa naye bagamba nti ayinza okuba ne Eddy Kenzo beekwasaganya bamuwako n'abakozi ba TV abamu kwaliko mwana muwala amanyikiddwa nga yali mwana muwala Gabi Ntaatooba Gabi Ntaatooba naye bamuwaakoko abagamba nti naye Eddy Kenzo baali baagala naye nga abasinga babadde bawa Eddy Kenzo yasibadde byankubo nga mu social media abasinga eri abateekayo bibozibozi ebyagetegete naye ng'oluusi si bituufu naye nga Eddy Kenzo munaye avudde officially katusuubire nti ali serious yono omukyala gwalonze mbanji kuba ataddeyo ku Instagram ngalaga nti no this is my new wife ye title gyatadde ku post ye nga postinga ali ku mukuto gwa Instagram kosane ku Facebook. Era essaawa zino amawuli gano kugamba gasanikidde social media platforms eziwerako kosa ne social media sites eziwerako. Abaana abasinga bakyamusera comments ziyiika buyisinga mazzi eziyuzaza Eddy Kenzo kubanga amaze n'akita ne yeesonyiwa Rema Namakula n'asalawo kwaleka nga alaga omwana omujja omwana omunyirivu omwana omubalagavu kyana kinyirira banange kyana kyanywa amata ayina embabazi Mariam kyana kisiraamu nga omanyi Eddy Kenzo kuba naye muyisiraamu kugamba yalonze musiraamu mune si yangu naye nga munaye byebyo sayidize kirungirozo kirekere kyala kibalagavu nnyo okutwalizamu ekyana kitwenzize nnyo ku social media olw'ensonga nti Eddy Kenzo kyagambye kyagenda okulabika nga awasa agenda kikuba embaga ogenda owulira gwe tugirinze embaga erujja kuba tugimanya nti wa ejja kukola ki ejja kumenya ebitooke nkisuubira bwenaaba ebadde omuna Eddy Kenzo munaye bwatyo bwakyamudde abaana positera kitadde ndoza tubadde sanga 5 ez'okumakya musanga 5 ez'okumakya naye banaye ekyamudde abaana abasinga ba social media in-laws abasinga bakyamusobola okulaba Eddy Kenzo nga yeevuddemu n'apostinga n'abagamba Eddy Kenzo nga lazima chuwa Eddy Kenzo amazina yeesonyiwa Rema Namakula. Omanyi eri abamu badde balowooza nti Eddy Kenzo obwongo bwe bukyali ku Rema Namakula nti era akyali ku Rema Namakula paka nakakati nti alina essuubi nti Rema Namakula ayinza okudda. Eddy Kenzo yagamba nti Rema Namakula yamusonyiwa yagenda dda yamuvaako dda. Abannayuganda basinga badde balowooza nti Eddy Kenzo obwongo bwe bukyali ku Rema Namakula naye yamusuulawo dda kwegamba nti yamusawo ne kale yamuggyako dda obwongo yamuggyako dda attention yagissa dda ku bakyala. Eddy Kenzo tasobola kubulwa mukyala gw'ayinza kuwasa. Abasinga bali balowooza Rema kagenze Eddy Kenzo awedde Eddy Kenzo tagenda kuddamu kufuna mukyala alinga Rema Namakula ajja kumufuna Eddy Kenzo tasobola kubulwa mukyala gwakola kigwayagala. Eddy Kenzo omusajja alabika bulungi omusajja akola erinnya ssente alina abakyala abasinga bye baagala mulowooza Rema Namakula ekagu baamutondera
Wate walaze kyana kiwala era batimu Eddy Kenzo bakyamusenye ku mukolo gwa Facebook bakyamusenye manyi ku Facebook abana bakola zi group ezenjawulo nze ndi timu Rema timu Eddy Kenzo timu Winwaji timu Bebe Kulu timu Shiba bwe batyo nga bo basinzira oku ne bawagira kugamba omuyimbi waabwe oguba bagadde nga bafulumya akayimba akapya bagenda ku group ne bagamba munaye omuyimbi waffe yafulumiza akayimba bwe kati akapya mumuwagire biba ku social media kwegamba abana bojje balinga bo baliwo kuwagira ba artist baabwe nga bo bakola group y'abantu ndoza nga mitwala abiri naye nga bo balina omuyimbi waabwe gubakkirizaamu era gubaagala gubenyumirizamu nga guba followinga nga guba supportinga mu buli kimu kati batimu Eddy Kenzo bo munaye gye bali esanyu libatta era comments zikanga mazzi bagamba Eddy Kenzo wafalaze machuwa kugamba samikidde Facebook social media endozi bonna bali ku post ya Eddy Kenzo manzi tango bisesinga moto kubanga otwendinga ku social media kuba basirebo bannyo mu Uganda ne kale muntu otukira okuteeka post nibanga esaze kunga ye training amawuli ebyo byonna ate kiba kyangu okutwalizamu nga Eddy Kenzo bwate munaye bwakifa bakudde mu ngeri ey'enjawulo abakubyeko surprise bana Uganda ate beebuuza Eddy Kenzo yani kati tulinze embaga omukyala amulaze tulinze embaga yesuliridde kugamba embaga esuliridde akadde konna embaga egenda kuba ebaawo Fali TV subscribe bane updates zinavaayo buli kadde busankola okunoonyeza okwesikika likanamawulire agatambula ku mukolo gwa UG News kwosa ne Facebook ne Instagram aga Eddy Kenzo alaze ekyana kiwala ekipya kyana kirungi nnyo ne kibalaga tunulirako n'obuli abanaayo nga nga wenna bane Eddy Kenzo okulonda ebyana ebiwala ebirungi akwata kisooka Rema Namakula yo yamuvaako dda yamuteeka ddetale Eddy Kenzo kati agenda nabipya Abannayuganda bali balowooza nti Eddy Kenzo obwongo bwe ne mind ye ekyali ku Rema Namakula bulijjo mulowooza bifu byokka musubscribing like nga commenting onyige ne kade mubeere bulungi mwelaba